bino ebintu bikyaliko okufa naani fe obunyankole bwatusala njawulo ki n'omwana ali mu struggle njawulo ki n'omwana ali mu nkyukakyuka mbala okuba Museveni yafuga njogera olunyankole naye aluuke njawulo ki ng'ebbeeyi ya sukaali gyengula wano n'oweeri Masaka gyagula njawulo ki amafuta ebbeeyi y'amafuta eyeeru egundi nga nange gyengagula olw'okuba ndi munyankole ssebo ffe twagala tufe mu ensi mu gikunguli ffe tugenda kufa mu ensi mu gikunguli katutandikire wano tugenda mu kulonda kuno bassebo ne bannyabo njagala mubeere lwedde musibe engatto zinywere njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe bwe tuve Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola buno buyinza bwammwe buno mukisa gwammwe buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka saagala mutiisibwe eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde weyetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo weyetegese okubeera sireevu tetuli naawe genda ewaka oyo ate ekkomera bino biveemu bino bya ddala tetugenda mu bya ddala nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegeza okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nyina kulinnya booda njajjirinya mazima ganalongo temugenda tiisatiisa temugenda kutusayira ensinga mwenna bannayuganda mbabuuliranga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda obuyinza baabumpa nange mbubawadde buli omu alina obuyinza bano abantu balinaako obuyinza tebabatiisatiisa temutiisibwatiisibwa ne bano bapoliticiani be baguze tebalina gwe boogerera mweyogerera tebalina gwe bakiikirira mwekiikirira mukawulidde kambazanyirira kano penti lweke tutandika evidiyo mu butereevu bwayo lweke tutandika evidiyo obutereevu bwayo nakadwa kawulirize bulungi nnyo njagala bategeeza nti ffe tusimbudde nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe bwe tuve Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola buno buyinza bwammwe buno mukisa gwammwe buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka saagala mutiisibwe eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde weyetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo weyetegese okubeera sireevu tetuli naawe genda ewaka oyo ate ekkomera bino biveemu bino bya ddala tetugenda mu bya ddala nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegeza okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nyina kulinnya booda njajjirinya mazima ganalungu temugenda right mukiwulidde ekintu ekyo bwe mba mmaze okukiwulira saagala saawulidde saategedde yessaawa ya protestive vote mukitegedde naye kansooke mbaweko ka brief history akeekatwe nabagamba ndi steboni ndasoberako mu lubiri ekatwe mmanyiiwo bwe mmala obba ka brief history wetugenda osooka okukubira laale then mbawe update current update eriwo era nsaba mutaginge Mr. President 1 ku kasaawe keekatwe oba mu kikkaawo abasinga obungi muyitawo nga mugenda Entebbe mwidda mu kibuga naye temumanyi byafaayo byawo awo wennyini mu kasaawe kato wansi mu kikko awo nno embuga ya abamweyana omuyaga weeri ensonga lwaki wattu abaaliko empewo ezibafuula abalalu n'abo abalalu bennyini lw'ensonga lwaki baakuŋŋaanirangawo nakatoba kyakuŋŋaanira osimeko mumaze ebbanga siitawo kubanga ekikko ekyo kyabamweyana omuyaga so mutegedde bulungi abakulidde Katwe Kibuye Mengo buli kimu
ndoza nga tukyasoma mu lubiri awo wansawo katwe mukatali batundanga ebikajjo matumbalo bigula nga tugenda limu kasanga tusambira omupiira ne wabeerangawo abasamizi abalalu naye nga ekyabezanga abalalu empewo y'abamweya n'omuyaga yabaleetangawo so akasaawa ako kabyafaayo nabagamba mawatabadde mu Kampala ffe tubadde basiteboni buli kimu tukimanyi kati badde bakimanyi mbategeezezza akakasaawo ekyo ekikko kyabamweyana omuyaga kitegeeza mpewo za Buganda ayagala okumanya buuza omuntu abeera ekatwe kibuye ajja kutegeeza lwaki abantu babeerawo nnyo abalalu nza mukitegeerawo tuvuddewo. Alright, Mr. President, njagala uliza obubaka buno. Olwaleero Simon Byabakama abaddeko ku kitongole ekya DIS kyetwayitanga CMY mu meeting y'abakama abe nga ekimututteyo kwogera na kutegeeza bakama abe nteekateeka kigibalina mumpulirize bulungi nnyo. Simon Byabakama ategeeza bakama nti ekituufu emikono gye baleeta gyonna gyali mituufu naye twalina obutakola kye tuyita collusion bakikola kiri technical nga tebaagala kuleeta collusion mu Nyando Yosoferi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Center mu kubeera mu kibuga mu lunaku lwe lumu. Mr. President, ompuliriza emikono gye wajje mwasaba mu kusooka gye mwatalo gyonna gyali mituufu kano bakakola nga technical knockout nga tebaagala mubeere mu Kampala mu lunaku lwe lumu ku Lwokubiri. Ekyo kyakitegeeza bakama abe okusinziira ku sources zenfunye n'olw'ensonga eyo Mr. President n'emikono gye gyatuuseeyo era nagyo bagiverify nze neera bagenda teekamu ketuyita strike of verification of signatures olw'okuba nti Nyando Yosoferi bategeezeza nti Yosoferi Nyando tasobola kubeera mu kibuga kyekimu mu lunaku lumu naawe so ne ku Mande olunaku lw'enkya bayinza obutakuwa baluwa na voce kukiza agenda kusasula mu banka ne bagikuwa ku Lwokubiri nga gwe bagenda nti olina kunominatinga ku Lwokusatu so yate bakisazeewo nti musobola kubeera mu kibuga mulundi gwe gumu muyinza okukirabako oba okikyusa nkidda muyinza okukirabako oba okikyusa kuba eno intelligence ya waggulu nnyo njagadde otegeeza President akitegeere nti buli kimu kyatuukirira bulungi nnyo wabula balina okukyusa nga bayita mu kakodi ak'emikono ako nti emikono tegyaweze basobole okukukandaliza nti otuuke ne ku Mande nga tebakuwadde baluwa nakuwa eringa bank slip ogenda osasule mu banka bakupushinge ku Lwokusatu nti Nyando yamala okukola procession ye n'okulaga abantu nti alina abantu bangi. So Mr. President njagala otegeere nti kino bakikola nga kiri technical njagadde kikutegeeza era n'enkya ku Mande bajja kugamba nti emikono gikyalimu kagumba weegoge then ku Tuesday akawungeezi bakugambe nti gyokime ebipapula byo tukukkiriza jjangu ku Mande okole ki ogende wandiise ekyo wekiri eno high intelligence teriyo ku TV agina Kabera radio kino nkikugambye mukibagambye mukitegere bulungi nnyo kyekiriwo essaawa zino ensonga lwaki bakikoze bati kati ekirala nakino kambe exposing ensi emanye bannayuganda mwenna tuli mu kaseera kakazigizigi olwaleero bamaze okusaasaanya almost bakasaasaanya billions ezisukka 20 plus sente ze bakasaasaanya bazisaasaanya lwaki mu kusooka bwe bagambye nti emikono gyaffe tegiweze nga ate gyaweze baade bagala kikozesa nga topic of discussion oba ekyokwogerwako eri ba propagandalist baye bonna ku mainstream media ba YouTubers n'abali ku social media era bakikozeseza nga ekifaananyi kye bagezaako okusiiga ne district ze bagambye teri mikono gyaffe ng'ezo district bayinza ozibeesinga kugamba nti ne Museveni awangudde olw'okuba nekyagula teyafuna emikono in the first place. Ekyokubiri bayinza n'oteeka restriction nga president agenda kuba campaign bajjamu blockinga kati bwe bamaze okifula topic of discussion ne mujja ne mubakuba ne muboogoloza social media nebakuba nabonerega bakuba kati ne bagamba Simon Byabakama olunaku lwajjo nditukola era genda ogambe nti naabale emikono tegyaweze
basindise sayo abakama nga kimazo balya ne bamusindika mugamba genda ogambe nti n'abakandidate abala emikono tejawuze kyamulese n'alyoka agamba mbusiki nupu yokka nti n'omuntu n'abala tebafunye emikono kubanga badde bajjawo kiri nga kimazo balya kati kiba kimazo balya kibategeeza bulungi nnyo bakifudde topic of discussion Bokedde NTV NBS CBS BBS byonna nga balyoko kiba discussinga neffe twabamanyira kubanga ffe abakola amawulire era balina kwogera ku ffe kati ekivumba bazokitegera kati kiba planning kikino be balina emmundu be balina police be balina amakomera balina buli kimu naye batidde nnyo to the extent gwe gulawo be balina emmundu be balina amakomera naye batidde nnyo to the extent njagala owuliza statement ya Nyando Tibahabulwa ng'ayogera agamba nti mulwanyi ne NRM balwanyi naye ffe twakozeko statement yetirira nga bo kati wulira mpulira abagala kutabula bakola biri bikisulu kino bayiya kino bayiya kiri njagala kubakakasa nti tewaliwo omuntu agenda kutabula wano era anagezako agenda kwejusa kubanga ffe tituzanya NRM yarwana kuleeta eddembe mu nsi muno tewaliwo atusinga mundu wano byokulwana tewaliwo atusinga okumanya ebyokulwana naye tetukanga bantu saagala kumalirako budde bw'olabanga eyeeyita genero ng'ali mu myaka 4 atandise okulifalinga nti baalwana balina emmundu Nyando Yosoferi njala kubuuza emmundu ezo muziwa roboti nti ze zikwata emmundu ezo tezirina baŋŋanda roboti ezo sizina Uganda oba ki abasajja balina emmundu banna Uganda babeera mu society yaffe ompulya bulungi nnyo kati bw'ogamba nti aba NRM mwine emmundu mwalwa nti bajja batiisatiisa okyogeragaga nti gw'olina garanti ku balina emmundu nti baganda bwe bafamire yonna bali banna Uganda balina ebizibu byabwe kino kyenkunnyonnyola kiri visible and identical Saddam Hussein yayogerako bw'atyo nga naye ayina emmundu naye nga bazikwasiza tabamanyi bebaani nga nabo bakoowu omugenzi Gaddafi yayina emmundu nga naye bakomala bapangise era naye yayogera bw'atyo naye nga bakwasiza emmundu tabamanyi nti nabo basobola omwekyusiriza n'abala Jeno Eri Bashir bw'atyo bwe yayogera naye be yakwasa emmundu baali bannansi bamala bamwefuulidde kati naye bw'ogamba nti mwine emmundu aba NRM emmundu muziwadde roboti nti zo zigenda kubeera ku komandi tezira bintu bigenda maaso mu ggwanga oba balina emmundu baginyigirizibwa watch out your statements and be ready for what is coming ekyo nkikugambye kati kiki bagenda okusiiga baka spending ya billions ezisukka 25 zitya olwaleero ka batandise okusasula ghetto mu byalo buli wamu wonna okwetola Buganda nga kyebaagala okusiiga nti baagala ku lunaku olwokubiri Nyando lwagenda okuwandiisa mbu Kampala yonna egendemu at least ekitone ennyo akakadde kamu n'ekitundu ak'abantu nga balaga ekifaananyi nti Kampala oba Buganda is taken over by Nyando Yosoferi. But here's the question. Sente z'okozesa kulale z'ogenda okukozesa ku Tuesday ffe tetugenda kukozesaako wadde n'obukadde 10 okugenda okwewandiisa neggwe ekitone nnyo buli muntu mumuwadde emitwalo 5 n'okubasomba kitegeeza there is a difference between the national platform nammwe mumugenda kukozesa almost kunaku lw'okuwandiisa mugenda kukozesa almost billions ezisukka mu 5 kunaku lw'okuwandiisa nga ffe tetufulumiza dde n'ekikumi n'ekimu ekifaananyi kibagezaako mbu baagala akakadde kamu n'ekitundu mu Kampala kasaleko Kampala mbu balage Nyando w'amaanyi nnyo badde mbazimba ekifaananyi kiri mbu balina abantu bangi naye babalangiridde akalwa era babalangire bivudde mu kalulu mbu ekyo kyokka kigenda balaga nti balina abantu kati Museveni nkusiba ensigo zange 2 eza ffene maye kuno kuliko aboononefu nkusiba ensigo zange 2 eza ffene ku lwokubiri nga bwogenda ogenda kwewandiisa no worries
genda wandiise kola buli kyoyagala goba otusindika lwakusatu no problem tuleke tugende twewandiise nga totadde muziziko gwonna mu Kampala de police mulabeko gwe ku lwokubiri oluwambi era ogenda kusasula abantu yagala miliyoni emu n'ekitundu ffenaffe ku lwokusatu bw'onoobanga otuwanvuyiza tuleke nga tewali nga gwe bagenda okukola otuleke tukulagireko bwereere mugenda kugiramu abalema abazibe bakiggala bakasiru abakadde abavubuka bannaddiini nebaleeta osuubira n'aba NRM bajja kugira nga bali mu ngweza Nuupu ekyo nkikugambye nkusiba ensigo ezibiri eza ffene gwe kireke nga kiri open bwekityo ng'ekyo bw'oyagala kibeere naffe otuleke oba otusindise ku lwokusatu okireke nga kiri open buli omu alabeko munne nkusiba ensigo ezibiri eza ffene ezizamwe zemwagala okuloza sizimanyi gweokireke nga kiri open olabe otegeere nti abantu bakukoowa nga tebagala kukulabako okitegedde bulungi nnyo kati gwe spendinga billions of $5 ku lunaku ffe tetugenda ku spendinga ade n'ekikumi n'ekireke nga kiri open osika abantu bakadde kamu n'ekitundu ku lwokubiri okwosenkya ffe ku lwokusatu bw'oba lwosaze okuba kye mu pulaninze tuleke tugende twewandiise tukulagireko bwereere ojja kumanya kati awo tuvuddewo ndoza mutegedde bulungi ekifaananyi kye mbasiigidde Mr. President obubaka bwenkuwadde obutegedde bulungi nnyo ebyabo bwa planinze nti bagenda ku strikinga verification bazisindike mpaka ku Wednesday ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Alright, kati bwenkuwa information nkuwerako reference naye nkugamba n'okugamba lindako nja kuleetera details. Luli nabagamba ku musajja Kitumba Lusoke ne mbagamba nti ono bw'abali mu kwogera yogera ng'omutamiivu ne njagala abantu banfune information nga tatamidde tulabe Lutumba Kisoko omutuufu yaani. Wabula bwe nakoze okunoonyereza kwange n'abantu ne bampa information ddala n'ekizuula nti abagisu bagamba mulabe omwana afaanana ne babaawe bwe nti mukyogera mulabe omwana afaanana ne babaawe naye ekituufu kiri nti taata wa Lutumba Kishoke naye yali asomesa basirikale ndowooza ekaweweeta kabale no ndowooza kabaja yali naye nga si mutamiivu mulwadde kati yono taata we mutongole kuba nabadde mbagambye ngenda baleetera information yoyo kitaawe naye naye teyali mutamiivu mulwadde yoyo kitaawe era ne bali mutanga Lushoke naye yali mutamiivu muzibu naye yali wa poliisi omule bulungi nnyo yoyo kite wa Lutumba yoyo mulaba like a father like a son mulaba bulungi nnyo yoyo kitaawe wa Lutumba Kishoke yoyo yali agunywa n'amacupa n'agameketa yali musomesa mu poliisi ng'asomesa ba poliisi kati ayogera omwamaga nga bumunywa ku mazzi awo mukulu bino bye yaŋŋambye sebo gambo taje baliko ogeze nayogera Kitumba Lusoke kitaawe yali akyasinza okutabira mu nsi yonna omusajja ne bamuyitanga Kitumba ndooza Lusoke era actually yali Lusoke yali lisinga okukala era oba okugulinze n'olaba omusajja yasomesanga ab'amagye bayitayo batya gye basomeseza Lusoke yali musajja mugezi nnyo naye nga mutamiivu esawa yonna aba atamidde Lusoke yazaala oyo omwami ssebo ogambye oyinza okuba taata we obadde tomumanyi taata we yabeeranga essaawa 2 oba naye yalinga tatamidde ebiseera ebimu nga tulowooza aba atamidde naye nga yali anywa omwenge yajjanga mu Kampala kasino wali musajja mukadde atambulako okota bwati ng'alina abamukuuma naye nga mutamiivu yasomesanga eyo ekyankwanze olwo n'essomero eddala baliyita batya institute bagiyita batya eyo so yasomesezaamuko aba South Africa bajja yokka ebiseera byabwe beerabidde institute eyo yamagye nayo ekiteekebaka weweeta eriyo sayidize eyo kati Lusoke bambi yasomesanga naye ng'omusajja atamiira
bambi ndozo mutabani oyo amuzaala atamidde wangi kiyinzika okuba kituufu owannayi Lusoke yali asinga okutamira mu nsi yonna kwe mukugulingeko labe Lusoke the late Lusoke ojja kumulaba kandi abo basobola omukugulinga wano mukulage your point of reference gumutegedde kati katugende wano nina kyenjagala bategeeza muleme kulumwa nnyo mitwe. 1 NRM egezaako nnyo okudduka nga ekijigoba tetukimanyi. Ffe tetuli mu competition na NRM. Affe tumumobilizinga banna Uganda. I'm here to inform the general public. We are not competing with the National Advance Movement. No. For us, we are mobilizing Ugandans and we encourage them to go and vote national platform. But NRM is in a panic. They are creating diversion after diversion, creating diversion after diversion. Why are you panicking? Why are you running? Kati, chi video chibadde ku kitebe kyabe kya NRM jukire kitebe kyafe bakireadinga ne babba jazz ne babba t-shirt ne babba enkofi ne babba buli kimba bitwala. Kati tubadde tulyawo nga bataddeyo ki video nti abaana ba Nuupu bakyuse era bazze bayingidde NRM. Naye nganze bwendi wa forensics ntunudde mu videos nga ne footage nga sina muntu mu bwo nali ndabyeko wadde gwe nali mpuliddeko wadde ne kyalo gyazaalibwa nga ali abaddeko mu bintu bya national platform. N'engeri gye badde beyambuddemu ng'ekulaga they are not supporters of national platform. Ekizibu kiri nti mwatubba ne mubba ebintu byaffe kati tumenye mwabitwala. Esaazi no tuli mu real politics musobola okukola bwe kimu kye mwagala wabula njagala kukwata mu video in seconds eddakiika ng'emu ndyoke mmalimu akagoba mu plan yamwe gye mwakoze nga muga nti bannopo bakyuse. Wulira bulungi nnyo era temuddamu kiwa makulu. Ngenda kuono yeeta Saalongo statement bbiri zokka zaakoze zikumala nti bano si Banuupu. Wuliriza bulungi. Ono Haji Nyanzi Ibrahimu mbudde mweni uppe kimvisiza mweni uppe ngezo kulanga emyaka gini nabuzabuza babuka banje babakuba emiggo bwe bekala kasebe bakuba bwe basiba teri abayamba kutali Nuupu. Alright, agambye ye Saalongo Haji ompulidde bulungi avudde mu NUP nga bakuba emiggo babasiba teri abayamba. Mukuru ngaddi lwe baali bakubyeko gwe emiggo kyekibuzo ekisooka era ani yakuba emiggo. Mbadde ngamba ekibiina kyoga kyogenzeemu kyekiwamba era kyekikuba emiggo kyekibuzo ekisooka kanka muddiremu wano awulire bulungi. Ono Haji Nyanzi Ibrahimu mbudde mweni uppe kimvisiza mweni uppe ngezo kulanga emyaka gini nabuzabuza babuka banje babakuba emiggo bwe bekala kasebe bakuba bwe basiba teri abayamba kutali Nuupu atuyambyeko ngate tubadde ebbanga ddene Kyagulanyi netabulene Kyagulanyi kati oba emyaka giri mwena nesina wadde okungamba mukale kale olwaleero katukuyite n'ekibiina abantu obaolina wakitukwokyeyo kitegeera tubonye abadde mu kibiina myaka enagali ne Kyagulanyi bakuba emiggo basiba naye myaka gyamazemu tebamuyitanga bimugamba jangu tukwokyeyo. Kati mukulu ffe mu national platform tetwokyayo bantu ekigendera kikyali kyakukwokyayo. Ffe tetulina budde bwokya bantu bawa ku ssente kubanga ensonga zetulwanira z'amaanyi nnyo zaggwa. Kati bwoga nti bakwokye kitegeeza tuli wa national platform ffe tetugaba ssente era teziriyo. Kati bwoga nti baki bandikuyise ne bakwokyayo statement emala okujjawo video gye mwakoze n'engoye ze mwayambadde toli era temuli bakuyise bali badde bakuyita bakwokyeyo bandi badde bakuyita bakuwe ku ssente. Statement yokka emala okujjawo nti muli bizezengere byani byaddamulira. Ffe mu Nuupu tebatwokyayo tetulina mbeera zakwokyayo. Kati mukulu Nyanzi oba wayonka kkundi lya ssenga oba wayonka kigere kya kitaawo ffe mu Nuupu tetuliyonka ebyo kubanga mu Nuupu buli muntu akozesa obwongo bwe era yajjama nki kyayagala si byakwokyayo. Tugenze maaso statement esooka ekoze eki ewedde ebonye banga ddene emirimu yiganye neteebereza emyaka 40 President Museveni ng'afuga wali olabyeko olutalo wano mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Ogambye nti myaka 40 Museveni ng'afuga n'emirimu gikubuze
kati bwajja mu Nuupu wali okima emirimu era mu enda ne mu gyogenze bakuwadde omulimu ogambye tulabangako olutalo mu Uganda okumala emyaka 4 si bwe kiri nti mpozi Museveni bwe yajja naki yajja na mundu gw'osuubidde ensi okubeeramu obutalo biki ebireeta entalo butabanguko na umenyi bw'amateeka ani amenya amateeka ye Museveni kati mukulu Haji gwe twakutegedde muri structure za Ddamulira ne kankuyambe nkumaliro ka video kano nakaaga akumye eggwanga temuli ntalo temuli kulwanagana kituufu kyobola nange Nyanzi Ibrahim nsazeewo okuva leero n'abaana bange bonna balina 2016 bonna leero tukyuse era baabalu bonna nabukwazize Onaji Nyanzi Ibrahim era kuva leero ndi wa movement kyuse okuva mu Nuupu era kofi Haji Nyanzi tulaba nkolo talo eggwanga likumye bulungi era buli kimu kitambula bulungi bwali ogamba nti ojja mu Nuupu ebyo twasooka birowoozaako ng'ojja mu Nuupu obirabye kati ngoga nti okyuse kyekibuuzo ekisooka giri ogwa emyaka enaafuze bulungi tewali ntalo bwali ng'ogamba nti ojja mu Nuupu emyaka ena emabega ebyo twasooka birowoozaako obirabye kati ng'ogambye nti ogenze mu NRM kanga kumalireyo tano ene kofiira kale zenkyuse ttaano kofiira eno nabagamba nga buli lwalaba omuntu ng'enkofiira National Platform emubodde omutwe tobooza waawa bebo group gye badde bateesewo ya ghetto structure ebyo twabimanyiira era tutakusita mubawabodde mbaveeko bulungi nnyo mubaleke awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo mulina okugenda kukomba essowaani akatambe katandise naku zomwezi 21 ezaakwaka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 alright mbadde ngoberera emitimbagano sako TV ez'enjawulo mu Uganda nga mpulya abasajja abakulu n'abakazi abakulu munde nga balogootana tya Nuupu project ya Museveni era twabagamba naye temuwulira naye kati ndowooza mwalabe tebalina bantu bawagizi biki naye kati mujja tulabirako bwereere n'eŋŋamba bano abasajja abakulu giboogera babijja luddawa kati ekisookera ddala mwagamba Nuupu project ya Museveni ne project yammwe nga mugikuba nnyo ku TV ku radio kikyobudde nga muteeka mbungi okuba nnyo project yammwe Museveni yagamba alina abantu bangi mu Nuupu naye ate abantu nga bamalira mu makomera bawamba oyinza okukwata abantu bandikuyambye ate okusaanya project nobakwata obateeke mu makomera nze mbuuza basajja mwe by NRM oli ku TV oli musajja mukulu wavudde eka oleseeyo abaana oli mukazi mukulu ovuddeko oleseeyo abaana naye ate mukuba project yammwe gibuliza mu ttaka ekyokubiri ate n'abaali bayambyeko kusula project mubawamba mu ddulo ne mubatwala ne mubasiiba nga ate be bandisigadde wano mu project bandibadde bagiyambako gisula abanga obudde bukyali kati ani musiru nze mbuuza be mwandibadde mugamba nti babayamba okusula project ate be muwambako makyano olweggulo mutegeera lunaku ki kale ffe tetulina buzibu tubalinze nga mubadde mukweka abantu opposition okumala emyaka gyonna mwekenyini mugyekubira wansi ne mugitulaga mu bbanga ati opposition teriiwo kitegeeza mutandise okujja ate mweyambudde temukyalina kyemugenda kuzzaako katuwulira ku pressure egenda mu maaso eri ku nnyanja esoferi n'abantu be ne mu ofisi tebakyatuulayo babeera mu peregeesi kukola lugambo na kukyayisa kibiina kya National Platform ndabagambye bakaspeninga obuwumbi almost 25 mu nnaku zino entonotono naye nga tezinnaba Nyandi Osoferi asindika bajjeno be asindika ba minisita baani batambule nga bagenda mu bitundu byonna ebyenjawulo by'egganga nga basuubiza okubawa ebintu mu budde buno bwe twogerera wulira kiyagambye abantu b'etteeso ng'ayita mu mala okunywako mazzi ng'ayita munnabatulege Sadolini Sologeti Anita Amongi n'abakulembeze b'etteeso Nyandi Osoferi yagambye abantu b'etteeso n'abakulembeze mujje ssente mangu mbittavu musasule abantu b'etteeso ente zaabwe zonna buli omu eyayonoonebwa bintu bye bimuweebwe tusobole okubanga tufuna okudda mu gavumenti
kino yakibagambye era bali mu kikolako bulungi okubanga abantu basasula abantu betteeso ente zaabwe na buli kimu nga bwe yabasuubiza olya bulungi nnyo era ekyo bali mu kikola bulungi nnyo naye ng'ente zino abamu bagenda kufuna hard cash abalala bagenda kufuna ente okuva mu government farms oba mu government farms zonna ziri mu ggwanga bakuŋŋaanye ente bazitwale babawe ente babawo obululu ekyo n'okiteekaawo bwe yatuuse ewaffe wano mu Buganda olira kiyagambye Nyandi Yosoferi yagambye abasajja n'abakazi ba minisita be nti mu Buganda mukole ebintu bino wammanga baagala nnyo neegiina nti ye baagala nnyo okubira n'obubiina nti ye ow'okubyala obufumbo obutogo nti ye ne mu nnyimba entekaya mugende ku buli muluka nga mbawa esseppiki ennene mubawe n'amasowaani aga melamayini saako emitwalo 33 buli muluka basobole okuba nga beekulaakulanya buli parish eri mu Buganda era nga mbategeeza nti Nyando yokka yasobola mu Buganda bali bagenda bawante mu Buganda bagenda bwa amaseppiki buli parish babawe n'essowaani za melamayini n'ensimbi emitwalo 3 buli parish basobole okuba nti bamulonda mutegedde bulungi nnyo kati bw'otunuulira campaign slogans zaakozesa they should protect their gain mu mateeka ekintu ekyo tekikkirizibwa mu mateeka ekintu ekyo tekikkirizibwa y'ensonga olwaki bano abantu bandibadde baakubwa dda mu mateeka naye buli omu akola bibye nga mbiraba so abaganda mutegedde Museveni kyabalowooleza abetteeso mutegeze kyebabalowooleza mutegedde bulungi ezo ensonga ezimu ezitambula mu video gye nkoze emisana gye mbalikodingidde Museveni ne banne bakyasala ntotto butya bwe bagenda okuyimiriza ekibiina kya National Platform mu nkola yaakyo oluvannyuma lw'otugamba nti emikono egyasabiddwa tegiwera nga ne nabo gisimufungize omukulembeze omulonde Kyagulanyi Ssentamu sekretary general n'abakulembeze abalala saako naffe abawangalya ku mitimbagano ne tuteekayo mu kaseera mpawe kaaga nti buli alina omukono ng'ayagala guwo omukulembeze agende yeesimbe wa buleeti nga tetukozeseza wadde TV ennema oba etalina network oba zitakyalina magulu gatambula zituyita mainstream media wadde radio wadde okuba wuuli nga lukozesa emitimbagano gyaffe ne tugamba abantu bajje baleeta emikono abakazi abawanvu n'abampi okuva mu bitundu byonna mu ssaawa ntono nnyo baadde bamaze okuleeta emikono emirala gyasigadde wali emiyitirivu kino kyatiisizza nnyo Nyando Yosoferi tibahabulwa ne gurupu ne bagamba wait a minute in a short period of time without using mainstream media bana abantu bakikoze batya okuba nti bakuŋŋaanyiza emikono gino ne batyamu immediately akawungeezi bayise security agencies zonna okutuula in fact ne cabinet eyinza okuba yatudde oba teyatudde badde ku press Zoom ne bagamba kiki kino kitulaba ne bagamba we should find a way of stopping or control NUP or National Platform. How? Ka video katadde yedne kambadde mu kubitonotono bagambye okusinziira ku kyebalabye ku mikono ejjaze mu kaseera mpawe kaaga kituufu abantu batukooye ne tulina besi bakompaka kuwulira bubi kubanga mu district zonna emikono gyaze mingi nnyo ne bagamba kati ekintu kyetulwanyisa tuleka tetukimanyi so ne bategeeza security agencies zonna police military amaje SFC okuba nti batula mu meeting okusala entoto butya bwe bagenda okuba nti bayimiriza abantu abagenda okuba nti beyongera obungi batamanyi bava kati Museveni kyalwana ntutakimanyi wuliriza mu district zibagambye tetwafunye emikono bayinza zikozesa okulaga nti olw'okuba emikono tegyabadde tetwafunye na bululu ekibayizo kiteekawo ekyokubiri bagenda kukozesa enkola ey'okukendeeza abantu bagenda okuba nti bali kulaleza president bagenda tandika ng'okublockinga president nga bamuyisa mu bitundu ebyewala aleme kutuuka mu budde radio stations ezimu bagenda zitiisatiisa obuta broadcasting information ya president nga buli kimu ekibadde naye nga bagenda kukozesa nnyo okulemesa enkuŋŋaana za president abantu obutajja bangi mu kino bagamba ki bagamba nti bo bakozesa ssente nnyingi nnyo okuleeta abantu n'obbasomba
naye bawulira abantu bawulira poliisi Kyagulanyi azze abantu ne bayireeta ku bwereere kijja tubeerera kizibu nnyo okwerangirira nti tuwangudde nga buli daali gyakubye afunye wansi w'abantu abasukka mu 5,000 ku kakadde. Kijja babeerera kizibu nnyo nga buli daali Kyagulanyi gyagenda okukuba ereeta abantu 5,000 ku kakadde. Kati ate nga bo balina okusonda abantu balita kulaale zaabwe kiyinza babeerera ekizibu ennyo. Kati mwenna mbalete mwina kye munategeera kyekino wano wammanga. Akalulu ka leero in case kabaddeyo kuba tuli mu protest vote. Bano baagala kabbira mu lujjudde lw'ennamba z'abantu oli bagenda okuba nabo ku rallies. Bagenda kukola buli ekisoboka okubanga rallies za Museveni bazijjuza abantu. Balage image international community neroko nti akasajja kayina abantu. Naye nga kibagenda okukola kwe kugezaako nnyo okunyigiriza Kyagulanyi aleme kubeera n'abantu. Basige ekifaananyi ekyo. Era mugenda kulabye ku social media ng'aba NRM propagandalist bakola photo edit nga bakulaga nti rallies za president zabaddeko bantu ati eno tiri wantu ewa Museveni nga mbadde mulamba imbi badde bakola ng'ombi ekivulo kiba kimusaze bakola ebifaananyi babikyusa bagati wali abantu bangi. Kati nabagamba politics is all about numbers and ideologies. So right now Museveni is going to fight using numbers or concocted numbers oba cooked numbers. Nga mainstream media zonna zigenda kuba zimuyambako okukola ekintu ekyo. Yensonga lwaki olaba buli mainstream media yonna kati eri against national platform. TV, radio, buli omu kati ali against national platform. Kuba they were given instructions whoever mess up atagenda kulanga bitu bya Museveni oba kubiteeka maanyi agenda kubanga ateekebwako ekimunyigiriza. Ndoza mutegedde. Kati president yabagamba buli omu essimu yo kyekyokulwanyisa. Buli omu essimu ye kyekyokulwanyisa. Tugenda kulwana mainstream media, tugenda kulwana fake opposition, tugenda kulwana police n'abantu abagenda okubeera ku social media abayitirivu nga basasuddwa. Kuba kati tuli mu season ya byabufuzi. Abatalina mirimu, abavubuka abaagala ssente bagenda kweyambisa omukisa guno okuba nti bo bakuŋŋanya ssente mu blackmail propaganda waabwe. Kati kyebagenda okukozesa kyekyo kyembagambye. Bagenda gezaako nnyo okulaga nti Nyando ayina ennamba nnene nnyo okusinga eyaffe. Kyebagenda kyekyokulwanyisa. Tebalina kirala. Bagenda gezaako nnyo okulaba nti Nyando ayina ennamba tewali kirala. Era yensonga lwaki nti wetwogerera essaawa zino Nyando Yosoferi aliyizinze billions 10 ne millions ezigwamu mbu atadde mu ssako ya boda boda. Kubanda bagamba yamujja mu ghetto structures ebaziza mu ghetto mu boda boda. Kati mbu yabadde billions 10 ne millions ezigwamu ng'ayagala kukwata sekita ya boda yonna ebe nga tesobola kuwerekerani Kyagulanyi w'abaalaga. Museveni kino nyongero kigamba nakyo kankigambe. Waliwo ebintu bibiri bwe biti ate naawe obimanyi naye njala bikunyonyero bitegeere bulungi mu mbeera eno gye tulimu. Byebiriwa omukazi akwagala ebyaddala ne bw'otamuwa ssente agenda kubeerawo, naye omukazi atakwagala akusaba ssente ng'olina ozimwe bw'otazimuwa agenda kwekyanga. Ng'anoonya ensonga yonna okweggyako akusabe ekintu ky'otasobola yekyanga agende. Kati naba ena bwe bali fene waffe mu national platform tetulina gwe tusasula kubanga abantu batwagala. Mune mutukolako malis propaganda bagenda sigalawo. Wabula mmwe kijja beetaagiza okudiginga deep in your pockets to spend
Boba tebaagala. Without money, nobody can put on an NRM t-shirt. Kati Museveni kitoka nchikulageko kimanyi bulungi nnyo. Nkuwadde example 2 nga ziri faalinga ku national platform ne ku NRM. Omukazi yenna bw'abanga akwagala n'okusaba ssente aba awulira ensonyi. In fact, omukazi oyo bw'aba ayinako excessive money asobola okukalekera boyfriend n'akamuwa. Omukazi atakwagala ajja kusaba ssente omugambe sizirina yesunguusule. Tinza sigenda nakudda nawo kasajja oli kaafu biki n'agenda. Ne bw'ozimmulisaako n'ozimbwala nga okalavu kaddamu kafiringi kaddamu katonotono. Kati yenkola gye mulimu eyo. Kati mukulu njagala kutegeeza. Without money there is no NRM. But with or without money, Nup is there. With or without money, Nup is there. Okutegeeza kino. Mainstream media mwagisasudde. Radio station mwasasudde. Ba radio presenters mwabasasudde. Mwasasudde abayiwa social media batokomoka omugambo. But we don't care. We don't care. Fete tufaayo. Okitegeera mukoze insult zonna we don't care kubanga tubamanyi fete tuli ku panic no. We don't panic. Kyetugoba tukimanyi. Omayibo bobanga osindika omuntu ng'ayidde tomalaga mu papira no omuweweeta mpola. So we are romancing you slowly by slowly, process by process, because you are naive. We are romancing NRM and we are romancing National Reverse Movement plus Museveni slowly, process by process. Kubanga tumanyi muli naive. So in that naive process, mujja kwekanga mugenzi. Wachitegede. Tetugenda kuba mpola. Oli ajja kujja akole video, akole insult, akole avume, fetugenda bado okay, wano motosa kubanga we observe. Yes, the pressure is high, or the pressure increases or decreases. The moment you panic, for us we ask, does the pressure increase or decreases? In that process, we know where we touch. We know what to do. We know what we're going to add on the next step. What my muli naive? Muli naive tinaba kwata process by process nga tuba nyonyogera tuba romansinga mpaka lebo tunaba tusaje mulaga process by process rensonga. Mumutandi mwayededda. Okitegedde? Mwayededda kati ate ffe tuli bazibu nnyo, tetukyalina feeling, tuli bakambwe nnyo, tetukyamwako, tuli bakoowu. Kati ate mwe mwine byo protecting nga mwagala nti protect you. Fere tuna kyetu protecting. No. Teri mwana ageta ina kya protecting. Ngena protecting yashi. Nkubuuza Museveni. For us we have nothing to protect. The indigenous Ugandans we have nothing to protect. Because you took each and everything which belongs to us. We own nothing in Uganda. So we have to fight to serve our children's future. Ndozitegedde bulungi nnyo. Kati mu nsonga eyo tugenda bakwata bulungi nnyo. Tujja banyonyogerako ne mmatu muno. Mujja kulira nga wayazivuddeko. Okitegedde bulungi nnyo. Eno fake opposition gye mwateekawo yennyini ate mba ne mbatwala eri ne mba ne mbazza eno. Kati bulijjo mutugamba ati Nuupu bano bayidde. Kanso kenziremu wano katono nnyo. Njagala osooka owulira omukulu ono. Kano kokka kawulire olyoka otegere bano abasajja nti bayidde wulira. Ebibiina ebigenda okufuna ssente ezo bye bibiina 6. Nuupu tegenda kufuna. One. Kubanga yo teri mu iPod. Ate ebibiina okusinziira ku mateeka agaliwo
ebibiina ebirina okufuna sente byebibiina ebiri mu ipod ekyo kiri mu mateeka ate parliament yeyayisa etteeka eryo kati eri enkambi ey'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Robert Kyagulanyi mulimu PFF eya Lukwago omuli ne Kano Besigye abo bo balayira nti tebasobola kutuula ne President Museveni bo bali ku kimu agende ffe tugamba tuwaye bo tebaagala kuwaya balina ebyokwekwasa bingi mu nkambi yaffe mulimu president aliko kati ate mulimu lazima mulimu president yaddako kati enkambi eri temulimu president aliko naye bo balooza nti mulimu president yaddako naye nga bo balooza bajja kuddako naye nga tebateeseza ate nga tebalabawo president aliko kati naffe tebatulabawo bagamba batutwala nga abatalina bwongo bo balowooza nti buli atuula ne president Museveni obwongo bwo bwaba bulese mu parkingi. Omukulu ono yennyini yagamba nti kasita otuula ne Museveni mwogera n'okola naye ofuuka kawuuba. Yennyini yagamba bw'okolaga ne Museveni oba ofuuse kawuuba, akawuuba mukamanyi kandabe wana Baganda manyi akawuuba ke kaki? Kandabe wana Baganda manyi akawuuba ke kaki? Mwangu tulina obudde butono nnyo. Ono kennyini yagamba bw'okkiriza okolaga ne Museveni oba ofuuse kawuuba, akawuuba ke kaki? Njala kola Baganda mannya wano mwanguwe. Obudde mbuwadde eddakiika emu akawuuba ke kaki? Aleni uli mukazi Muganda, mukazi Muganda. Tone kaziba, msankula msiza kwa blaza. Akawuuba ye Wilubaro. Akawulunguta ye mmotoka. Yagamba bw'okolaga ne Museveni munnanga ofuuka Wilubaro kati yennyini akugambye nti bwe bateesa ne Museveni boga bateesezza mbuffe tubalabanga obwongo babulise mu parking naye ng'ekituufu kiki ono mba wakyalina obwongo era obwongo buli mu parking kamwa kabikasa ssiro ganga kati be basajja awo bwe mba mmaze obbategeera kati kankuddizeeyo katono nnyo kaddakiika 3 kawulirize kaddakiika 3 kawulirize era yagassa akatambi kano weebale nnyo webalire ddala nenvaayo nentegeeza bannayuganda nti nuupu si kibiina wabula project aba gavumenti abainaremu bebajingirira project nuupu kyali kibiina nga kibaddewo akanga 17 ekibiina kya Kibalama bakikuza Bobi Wine n'akikuza abantu abalina ennyonta ey'okuwangula obulungi mu mateeka nuupu si kibiina naye olw'okubanga ekolera gavumenti mu palamenti oyinza ogamba nti oba FDC yali tekulembera bulungi naye kati okuteekawo nuupu tulinganga abafulumiza abanaanagira kati ne tuleeta bakasiru bennyini. That's why I have called out Nup for being an NRM project. Actually, if NRM was honest, Nup shouldn't even be on the register of political parties because they have a fake constitution. They had no delegates conference. All those people who were elected on Nup should become independent. But NRM is guarding Nup because they need Nup. They need a party like Nup which is incompetent, which is inept, which cannot challenge it. So, Nup works for NRM, NRM works for Nup. And I have evidence to prove it.
When you are in opposition, it means you are opposing certain ideas. We are professors of opposition as a DP. We have PhD in opposition. Others are still in the kindergarten of opposition. So when I see people like Mao saying DP without Museveni, there's no DP without Museveni. Don't Mao DP Petwere. Come Museveni pay. Museveni we are very DP. The moment I left the DP, that a few moments later, ready to go to Kavule and kneel and beg and say, please, you represent an important constituency in Uganda. It doesn't matter whether you are saying what, but you are part of our body. So, I'm willing to kneel before the political parties. Eyalagira okukwata n'okunoonyereza ku mmeeya w'ekibuga Masaka Honorable Florence Namayanja era n'alaalika okumuggulako emisango egyekuusa ku by'okulonda wenjogerera Mugobe. Gye buvuddeko nabakolera vidiyo wano ne mbategeeza nti oluvannyuma lwa mmeeya Florence Namayanja okwekengera mbega wa gavumenti eyali ateekeddwa mu kifo ewaali waawandiisibwa abagenda okuvuganya ku local governments ku ssaza e Masaka ng'alina lisiti kwe yawandiikanga amannya g'abakandidates baffe gye babeera n'ennamba zaabwe ez'essimu. Meeya we yamugwamu n'amutabukira Mwami Ahmed Wasaki eyabadde alasisi w'ekibuga Masaka yalagira ebitongole ebikuumaddembe binoonye era bikwate Meeya Florence Namayanja bimukube mu kkomera era bimunoonyerezeeko ye olwamugguleko emisango egyekuusa ku by'okulonda era ng'alumiriza nti yali ataataaganya process ey'okunominatinga ba candidates. Nakola vidiyo wano ne mugamba nti ssebo Mwami Wasaki genda mpola eno Masaka ndala ng'abiyita byakusaaga. Ffe tulabye kuba amaanyi wano mu kibuga Masaka naye nga ku bonna tewali yali afulumya ekibuga Masaka mirembe. Nga tuli mu kalulu akawedde aka 2021 Mwami Bamwine yaleetebwa mu kibuga Masaka ku mission enkulu eyali ey'okufugaza bannankyukakyuka gye nkakasa nti yamulema era ekibuga Masaka yakifuluma teyeesiikidde na kanyeebwa. Baleeta Hudu Hussein nga RCC w'ekibuga Masaka ng'amaze okukola byonna bye yali akoze e Kampala gye baamujja ne bamuleeta e Masaka naye yatuuka kuva Masaka ng'oyinza okugamba mu kibuga muno tabaddeemu. Kati Mwami Wasaki bwe yatuuka e Masaka yatandikirawo okukwata n'okuggalira bannankyukakyuka nga n'abajjukirwa be baana 13 abaakwatibwa mu kisaawe mu Kasana nga bagenze ku mipiira egyali gitegekeddwa omu kubavuganya okukwatira NUP bendera ku kifo ky'obubaka bwa Parliament owa Nnyendo Mukungwe. Abaana 13 baakwatibwa era okuva ndowooza mwezi we mbaserabidde gwali gwakuna nakati bali ku alimanda mu kkomera ekkulu e Masaka. Okuva mu gwokuna bali mu kkomera bavunda basibiddwa obwenkanya bobuze naye nga baasibwa ku orders za Mwami Ahmed Wasaki. Abaana abo kuliko ne Kasiru atayogera bavunaanibwa omusango ogusooka gwa aggravated robbery. In fact bategeeza nti abaana abo baakuba omusirikale ne bamubbako essimu nga n'emmodo y'essimu gye basoma nabagamba teriiyo mu nsi yonna tebangawo. Simanyi oba gavumenti ya Uganda yeteekateeka ogikola kuba essimu teriiyo ekika kya Tekino kye boogerako. Ne bagamba nti abaana 13 babba essimu eyo ebayirirwamu emitwalo 10 era yeebasibizza okuva mu mwezi ogwokuna. Gurupu eyo ekulembera omuvubuka bamuyita Seremba Rigani n'abalala yasibibwa. Omu ku bo baamusanga nawe yali asiikira chapati
n'abuuza abasirikale abaali bakubatiya gaasi nti afande nga muweekeera, ne bamukwata ne bamukuba mu kkomera. Kati mwami Wasaki ng'ofuluma ekibuga Masaka, jjukira nti amaziga g'olesse Masaka gajja kululumira. Ekirungi oli muzadde ozadde abaana, naye okukwata abaana b'abanno obasibeko emisango obateeke mu makomera tukivumirira, era tugenda kusigala tukkolimira ne gy'ogenda yonna oleme kufunayo mirembe ku lw'abaganda baffe boosibye mu makomera ng'okimanyi bulungi tebalina misango. Na yenna alimuddira mu bigere tegeera nti eno Masaka bagigendako sipiidi 2. Mwatusanga mu kibuga kyaffe, ekibuga kya Ssaabasajja kye yatweweera nga tuyina emirembe, tewali abakolako ntalo wadde nga temuyina buwagizi mu kibuga kino, naye teri abakolako ffujjo, teri akwata ku bipande byammwe, naye ebipande by'abantu baffe bonna abavuganya mubiyuza buli lunaku olukya. Naye obulumi abantu bwe bayitamu n'obusungu bwe balina ku mitima buli balondoola. Katonda mulungi nti muli bazadde, mulisasulira ebikolobero bye mukoze one day one time. Kuba mwami Wasaki oli muntu mukulu, toyinza kugamba nti oyinza okukwata abaana b'abanno 13 n'obakuba mu kkomera nga naawe okimanyi bulungi nti tebalina musango gwe bazza. Wabula obalanga kuwagira kye baagala, obalanga kuba BNUP, eddembe eribaweebwa ssemateeka. Kale nno olw'ebikolobero byonna by'okoze ku bannamasaka, weeraba otulabyeko nnyo, n'akulabako akatono aba akyadde, mukulu tuuka bulungi. Kuleetedde abanene abalwana Right Honorable Kadaga, abanene b'omu Busoga abamulwana. Now, bwe yabadde akola grand entry, Kadaga ng'ayingira e Busoga okulaga amaanyi, ayina amannya ge yanokoddeyo ag'abantu abamu abamulwana. Now, amannya gano agamu nagezezaako okunoonyereza okuzuula biki ebisinga okubatabula. Erinnya erisooka ye Joseph Muvawala. Joseph Muvawala ono ye Katukkiro oba Katukkiro. Mu Luganda gwe tuyita Katikkiro, ye Katikkiro wa Busoga. Joseph Muvawala ye Katukkiro wa Busoga. Ono erinnya lye lyawulikise nnyo era bazze bayina embiranye ey'amaanyi ne Kadaga. Nga Kadaga agamba actually ono Joseph Muvawala ye Executive Director wa National Planning Authority, ekitongole kya government ekivunaanyizibwa mu kuteekerateekera eggwanga, ekitongole ky'amaanyi era kirimu ssente. Era ono Joseph Muvawala be bamu ku bantu abasinga okubeera abagagga mu Uganda naye nga bali silent ng'abantu tebabamanyi. Joseph Muvawala. Now, olunaku lumu ekimaka bamanyi ekimaka, waliwo ettaka ddene, waliwo ne barracks. Kadaga yafuna ekirowoozo ekiteekawo airport. Ng'ayagala airport eyo eyambe ku bantu b'omu Eastern ab'Embale, Tololo, Buyende, Kamuli, Manaafa, abantu bonna abaveeyo mu Eastern region. Okubeera nga baba bagenda okulinnya ennyonyi, ate tebavuga kujja Ntebe. Ng'ayagala wabeereyo ekisaawe n'abaana bawe bafune emirimu, kubanga ekisaawe kya airport ekitone nnyo olunaku lumu abantu abakolerawo babeera emitwalo nga 20. Babeera abantu abakolerawo olunaku lumu basobola okubeera emitwalo nga 2 egy'abantu. So kati nga egye emirimu egyo ayagala abaana b'e Busoga bagifune. Kati yagenda n'ayogera n'obwaki abazinga, we yatunuza ekirowoozo kino mu President Museveni n'akigula n'agamba okuteekawo airport. Kati ebimu kubikola airport ye runway olina okugikola ng'eri very strong. Kati bagenda e Budondo, bayitayo Budondo, bafuneyo Maramu, ttaka lya Kyabazinga lya Bwakyabazinga bwa Busoga. Bafuneyo Maramu, boogera n'Obwakyabazinga bukkiriza, basobole okukola runway bakole ekisaawe ekyo. Now, kigambibwa mbu Joseph Muvawala ono yakirwana nnyo okulaba nga Right Honorable Kadaga tafuna Maramu, n'agamba mugenda kuba mugize tetutunda Maramu tetuyikula ttaka lya Kyabazinga n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Awo baafunawo obutakkaanya bw'amaanyi. Era kigambibwa mbu Muvawala ono mbu amanyi okukonaivinga bakimuteekako nnyumba mu Busoga, nange ndudde nga nkiwulira. Mbu akonaivinga mbu n'abanene mu gavumenti mbu ne babba ettaka mbuli Obwakyabazinga bwa Busoga. Kati jjukira Kadaga bamuyita Namwatulira ye tasirika. Ekintu nga bwakirabe bwakyogera oba mu bantu oba mu kamera oba misana tuze tumulaba nnyo ekyo kyakirina. Kati bano y'omu ku bantu abadde bavuddeyo n'agezaako okubaatulira in broad daylight. Kati positions ze bayina kugambye ono ye Katikkiro wa Busoga.
nabo bagezaako okumulwana mu ngeri emu oba endala. Gano ge gamu ku mannya ge yanokoddeyo. Then owokubiri yayogedde ku Moses Magogo. Ono Moses Magogo ye MP wa Budiope ali ku kadi ya NRM. Ono yafuuka yefa president. Bwe yafuuka MP mu parliament yasangayo speaker. Ne beeyagala ne bazaala n'abaana ne beewasa. Kati speaker atuuka okwagala ekifo kya Seeke ate ekituddemu ekya female second national vice chairperson wa NRM female ekituddemu Kadaga nga mwami we ateekeddwa okumutwala ku butaka gye bamuzaale Busoga banonyeyo akalulu. Kino Kadaga kyamunyiiza nnyo n'agamba gwe omusogo omwana owawano oleeta otya omuntu atali musogo olw'okuba mweyagala ne munvumirira. Actually lawo wetegereza magini y'obululu Kadaga bwe yafuna mu Busoga region ku kifo kya Seeke mu delegates baayo yasingako jassa obululu 5 kwa Anita bwe yafuna. Kitegeeza omulimu Moses yagukola bulungi. So downfall ya Kadaga okuva ku kifo ekyo agiteeka ku Magogo. So yakitwala nti be bamu ku ba enemies be ng'ate baana ba Busoga baawo. Walogo bayita Alhaji Ahmed Osman Nuru. Ono second deputy Katukiro wa Busoga. Ono muyindi w'omutunulira muyindi bana abayindi naye nga bana Uganda. Ono kigambibwa mbu era naye yeekobana mbu ne Joseph Muvawala ne babba ettaka ly'obwakya abazinga bwa Busoga. Era kigambibwa mbu ne waneeno kyabazinga wabeereddeko ebweru e London. Kigambibwa mbu beeriisizza nnyo nkuuli mu kugezaako kola kimbu. Kati Kadaga yavaayo mbu n'agezaako okwogera nabo oba okubakomya. Kati ekyo kibanyiiza ne bafuuka ba enemies abaddala. Walogo bayita Solomon Sirwanyi. Solomon Sirwanyi ono nno si Musoga Musamya. Naye ye MP wa Bukoli County Central. Bukoli County Central. Bukoli Central County mu Busoga. Ono nno ba Kadaga agamba akonaivinga n'abalangira b'ebulamoji. Omanye Busoga eriyo ebika 11. Kati obwakabaka bwabwe tebulinga bwa Buganda oba bwakyabazinga bwabwe. Bo obwabwe burotatinga. Bwe mufunako muba ebulamoji nga mugendako ne mubano abagabula kwegamba mugenda mugabanamu. Kati Kadaga ava mu bana abagabula abaliko. Kati bali ababula moji banenya bano abagabula nti bote baagala kukola rotation ne bali bafunemu bafugeko. Kati bakonaivinga Kadaga yagamba mbu bakonaivinga ne Solomon Sirwanyi ne bajja ne bamulwanisa. And still Solomon Sirwanyi era abadde close ally wa Anita Amongo mu kalulu kano era be bamu kuba bazzenga bakuba Kadaga eyo mu Busoga nga bayisa wa Anita Amongo. Now yayogedde ne ku mwami omulala bamuyita Morris Henry Kibalya. Ono no Morris Henry Kibalya yaliko ne former guild president we Makerere atenga ye MP wa Bugabula South. Ono naye kigambibwa mbu ali funded ne Anita Amongo okulwanyisera Kadaga. Era Kadaga yeke nnyini ne ku kifo kyono kyennyini kyaliko ekya MP wa Bugabula South. Kadaga ali mu kuleetako asupportinga mwana wa Nuupu ate bamuyita Andrew Muwanguzi gwa supportinga. Kati olutalo luli awo lw'amaanyi Kadaga naye yamukoonyeeko. Alejjukira wano mu Bugabula South ofuga Bugabula South erina record ofuga ebisanja 2 byokka. Tegabangako bisanja bisukka 2. Bwojjukira Salamu Musumba naye yafugako 2. Asumani Kiyinje naye yafugako 2. Kati none 2 bye byaweddeyo Kibalya. Kati alwana kudda Kadaga agamba ovaawo ndeeta wa Nuupu. Then owokutaano oba owomukaaga yayogedde ku Isaac Musumba. Ono Isaac Musumba yali mwami wa Salamu Musumba fena tumumanyi naddala eno mu Buganda. Ono former MP wa Kagoma atenga era former minister wa Karamoja. Ono yavuddeyo n'akola statement yewunyisiza abantu. Yagambye nti President Museveni amutumye yaba akulembera mu campaign ze mu Busoga. Eyeberanga automatic disqualification. Kugamba eberanga automatic sacking oyo kugoba Kadaga ku mulimu. Kuba yabadde nagwo emyaka gyonna NRM gye baddeyo. Kadaga yabadde akulembera mu campaign za mwami Museveni mu Busoga. Kati Isaac Musumba yavuddeyo n'agamba nti gwe bazikwasiza. Tewaliwo document ero official bakugera kuli official president naye yagambye official kurale mu Busoga n'agamba Kadaga nommo kati nzaaliwo. Kinono kyanyiziza nnyo Kadaga. Bano balina olutalo lwabwe luludde. Kubanga waliwo ekibiina bakiyita Plan International Uganda. Kadaga yakireta kino kisinza okusomesa abasoga kuva mu primary paka university. Kati Kadaga ekifo mwava constituency mwava
atono Isaac Musumba yali MP waawo kati aleeta kino ekintu okuyamba ku Basoga. Isaac Musumba akiripira naye kigambibwa mbu yalinganga ajjako abantu ssente okubafunira scholarships mu kigundi ekyo naye ng'ate kikola kati Kadaga bwe yakimanya n'akimugobamu ne bafuna obuzibu bw'amaanyi nnyo era ne bayombagana nnyo. Actually kigambibwa mbu ono yaleetako ne mukyala we Salamu Musumba yesimbe Kadaga n'amukuba hands down. Walwawo mu 2011 bali konsayiringamu Kadaga n'amutwala wa Mama Museveni ne bamuwa obwa minisita naye baddamu ne batabuka era n'obwa minisita ne babumujjako.